My name is Viola Bangai. Yes, okay. I live with my poor, simple family. Munafa atugamba. Today is my 25th Amanya ge Viola Bagaya era lwaleero lwali lunaku lwe olw'amazaalibwa. Agamba bamuyimbira obuyimba bw'amazaalibwa nga bulijjo bwe kibeera. Happy birthday to me. Ebyokunywa baabinywa. Agamba bukimu kyatambula bulungi wabula bannange we baali bakoze akapate mu mimwanyi bannange ebyasi byavaayo agali amasanyu neefuuka ennaku. Agamba okutya kwatubutikira ekiro kyonna. Twandyetaze tutegeze ku poliisi bannange embeera weetuuse era bikeegaze abazannyi bo ab'amannya abaho Javis Javiyani eyali pate kwaliko okufumita ebyambe n'okunuula abantu ebisakiro. Wuuno mujje munyambe kintwala lino lye lyabadde essanyu lye baabadde baagala. Firimu bagita tragedy ekibwatukira eno kwerinnyo gw'okugiraba munnange downloading ka app ke bayita YOTV YOTV kateeke mu simu yo ka installing ogoberere ebiragiro ojja kuba osobola abazannyi bo nga Matiya Sali Big Bible n'abalala bangi. Nkugambye ekyokola kyangu nnyo, genda ku Google Play Store downloading app bagita YOTV giteke mu simu yo obeere ng'osobola okulaba sinema eno bagita tragedy ekibwatukira n'endala nyingi. Firimu nga Red Pose Kasoboka Neighbor n'endala nyingi nnyo ddala. Firimu bagiyita tragedy eno nkugambye kyangu nnyo ate nga gwe munanga ali ku MTN osobola okugiraba wadde tolina data. Tragedy ekibwatukira. Downloading YOTV channel app awolondewo Kibanda Express okulaba binnauganda ebinyuma ku simu yo ku nnusu lukumi lwokka okumala essaawa 24. Kibanda Express ekutuusibwako aba Palwood. YOTV nga bali wamu ne Everywhere you go, MTN.